Nkubira gwampe emitwalo 10 yekka. Bane mu nsi muno nze kyenjize tuzimbe emikwano. So n'ekiswaza nnyo kinnuma twononye value obwa sita. Branik, wadde otandika ogambye owandikidde Mary Bata ennyimba nnyingi. By the time obadde ng'okola Mary Bata, Kemisera wamulabako nga bakyali. Kemisera kale ndekikuwewuunyisa. Kemisera namwandikira n'oluyimba. Luyimba ki? Omponyeza. Omwana mwezi omponyeza. Kemisera kyaliwo. Kati Kemisera kati sagala kulimba olwamala Kemisera omuwandiikira oluyimba kwa aji yagula ennyimba ajalona. Mu mbeera yaddako Kemisera saddamu muwuliza. Kuba ndio namukwirako ku simu olwo namukwirako ku simu ng'ali wano. Naye nga omanyi kubira management. Kati nzo solo to kungamba nkubire management ngaze na kuwandikira oluyimba. Olwo watali mukwano ogwo. Okiteke kubira kati waliwo ebintu ebimu kati kasagala kulimba nga ne wembeera nze. Waliwo gengamba nti ono kyali wange. Yolo kyali atasayininga mu kitabo katugeze nti Tamino MC Tamino ngolaba nti waliwo ebituuka ngo abakyaliwo gamba boss ono wange nomuleke. Naye kye tutayina kiri kimu nti tetukola mikwano. Nze bane sagala balimba kulinnya lyennyine ettono. N'emikwano gyennyine emitono sisigadde kye kimu. Naye sosobola kungamba omuyimbi alina ennyimba 1 2 3 4 5 ennyuvu nga lisobola okukola ku mikolo. Then ng'obadde ne wano ng'olina byogira nze mbadde ngamba ate n'okukabirira abantu tibanaye mu nnyambe. Ne wagezezaako mu reaching out gwe nga kyaliwo bagwe gwe yali akozeeko Samuel Ekinzo manyi lwaki omuyimbi oba ali wano nga nakunoonyaako n'ongamba laba manager kulevo nga nakuwandikawo n'oluyimba kuzimu zaakuleeta ogenda laba management okitegeera kati ku bintu bibiri nze amagezi gensobola omuwa either tobereeyo either lwana nnyo okomewo. Nenga gwabadde abaddeko mu system alisi obaddeko mu kifo nga Kemi waali ne Bata waali gayono ddala bituufu ya musikeri n'amuzeno. Nze kyensobola okugamba byonna sikiinaako bwino ne byonna bisoboka kubanga Kemisero mayi waliwo tutagala kubikkirira. Kemisero abaddeko n'omukisa nti Kemisera kimuli kirungi buli njuki ekigwako. Kemisera wafunako omukisa nobeerako n'omusajja omu ku industry ab'amaanyi ate n'atakoma bukome kulabanga kimuli oba muyimbi we wabula n'akusembezaako n'okulabanga olina byotereeza byoyonje ewaka. Katugeze nti n'akukkiriza omukoleko n'akuwa n'obuyinza omukolako service. Okitegeera nze nandibadde nsuubira nti Kemisera bane bansagala balimba tukomye ekyejo mu nsi muno wootebuulire teri agenda kubuulirira. Tusobola ovaano buli omu ng'afuna emitwalo 5 gwe n'ogenda mu bbala n'ozinywa nze nenzitereka ne ngenda ne ngamba kangende ngule wali sigiri nteka wali muddala gwa chapati. Omwezi tugenda okukomawo mulanganzo muddala gwa chapati gutandise gwagenze mu bbala n'ozinywa wootebuulire teri agenda kubuulirira. I think kyekiri kyogambye nti abayimbi tulokola olowooza nti it's only music we have to do. We should do something else. Ate n'ekirala bane saagala bane bino bu sympathy abaana mulimu bakozesa kyejo. Kemisera wafunako omukisa aji n'akwagala nze nandisuubidde nti wandibadde muwala abeera focused. Okitegeera aji amwagala ng'omuyimbi bane byonna mwabimanya saagala tubikirire. Nze mbadde nsuubira nti ye omwana omu yandibadde omugonvu nga ne bibadde byakyukamu ekibiina tekyaliwo eyandibadde ali waliko ekyandiemu nga y'omu kubakola ki okiteba manager. Kati bane saagala balimba kino nkikugamba ffena tufuna akasente naye woba tofuddeeyo teri agenda kuyamba. Omanyi lwaki nkugambye kiri ekintu nti mbadde manyi wagenda ku kyeyo. Is it right abayimbi okulekawo career yo wano n'ogenda ku kyeyo twalaba Station Mayanja yamala n'akomawo tulabye abayimbi ab'enjawulo abatambudde ne bagenda wano music tafuna. Is it a right way nti we go and hustle out there? Nze kyenandigambe kiri kimu nti ebyaddala omuntu tekyandibadde kirungi kulekawo kitone kugenda naye waliwo otuuka embeera nga bannange wano bakusudya naye nga gwe kyoyitamu gwakimanyi. Okitegeera kati mu muntu yenna we kibanga kintu kyakukyusa mbeera nga gwoyitamu gwokimanyi bannange waliwo ebintu byotuuka n'ogamba n'okkiriza. Okitegeera ekirala ebintu ebitulemesa ebiseera ebisinga emyaka olwo egigenda. Kati nze saagala kulimba lwaki amanyi lwaki ebiseera ebisinga maddenga nateekamu Cent Music nga sina manager nze neetekamu akasente akatono ebiseera ebibadde emabega naye nga ndaba akasente kenteekamu maliriza ate sirinaawo ng'ate nako tekamala n'engenda n'enjiribamu. Kati obadde okimanyi nti we nagendako mu real estate by emyezi 6 gyokka nali nsobodde ozimba amaka
amani mutwale okitegeera naye lwaki mbagambye ekintu ekyo nti n'abayimbi abebweru obalaba we bafuna ssente bainvestinga mu bintu ebyenjawulo. Diamond muntu omu kati Diamond Platinum ali mu real estates batandikawo company ez'enjawulo n'abazanyi b'omupiira. Lwaki nti eneebeeranga mother job mukama waakuwa opportunity n'emikwano naye olina okutegekera retirement yo nti akasente olukafuna baako mu investinga. So meaning music muli mu sente music by the way kyensobola okugamba abantu nti music wa wana e Uganda nti byakyukamu bitya nti akasente akalimu edda sike kalimu naye music kyalina nti akugaziza emikisa egisukka ku sente z'osolooza gwene social capital gwene weetereza okulaba ng'ogikozesa ogaziya emikisa gyo ogaziya obulamu nze Sevuma kuba bino byakinkugamba nsobola okugamba nti byonna mbifunye mu music obwo nasooka ogenda okubeera brand ambassador ekyayaniriza omusajja oli ampa opportunity ekisookera ddala yandaba nga yali faani wange ng'ennyimba azimanyi so buli kye namunnyonnyolanga yakkirizanga okitegeera wene wengenze wakumbukya ngenze otwalayo akalango already abadde ammanyi nti oyo Brannick Benz okitegeera kati essaawa eno kino kinseguliza kibagamba nti ekitone kikuseguliza so tulema okuwuliranga ebigambo netubitwalanga for granted ekitone kikuseguliza SB4 yali wano okitegeera nze SB4 enjukira history we naye essaawa ekikwewunyisa SB4 nga avuga kawundo ng'ate talina show z'asolooza ne bamuwa naye sobola kuŋŋamba omuyimbi nga batuukawo ku level ya booking bannaye nze abagamba ku level gye ndiko nabeerako we nawandika ennyimba za Mary Butter natuukako wiiki nga nkola miliyoni 4 eweek muzino zenje mu upcoming kati osobola kuŋŋamba omuyimbi bana tubeere serious ebintu bino tulemeka waliwo omuyimbi ng'ekitono nnyo omuyimbi wobanga osobola okubookinga emitwalo 5 ku level esooka naye nga weekend ofunayo obuli mulimu bannange ng'ogenda okumaliriza weekend kale tugambye nti week egenda okugwa kufunye miliyoni 2 oba 3 oŋŋamba oli tosobola kubaako kyotetenkanya emitwalo gina 5 katugeze omuyimbi nfunye omukolo ngenda kuyimba bano bamberekedde mbandi under management ezigana mu management ziba zange kati ensonga ebeerawo nti wobeera ne management byawukana wobeera mu management bako ne percentage gy'ofuna kati ekirala nze ondaba nzize wano nzize nzekka era ogenda tulaba wekka kati olaba kati ekikwewunyisa kyekino sigambe nti nyina sene kyengambe nti akatono kenyina okitegeera akatono kenyina nsobola okatetenkanya nkozesezza omukisa gwange gwe nafuna katonda gwe yampa mu kitone kyange so kyengezaho gamba nti abayimbi tukozesa omukisa gwe tulina nti kiswaza nnyo kuba ku level y'omuntu atabookingibwa nga SB4 ng'akoze emikwano n'abantu ab'amaanyi social capital kitegeera naye ng'olaba byatuuseeko nti okuyimba kyekulina nti waliwo ebintu ebimu byogenda ofuna ebyobwereere nga tobisasulidde naye olw'okukolagana obulungi n'abantu katugeza nti Chameleon mwawulirako Chameleon nti baamuwaako emmotoka ya Range Rover ya bukadde 7 naye gwe omanyi omuntu okuwa ekirabo ngo oli worth okuwa ekirabo kya miliyoni 7 yafukamira oga tofukamira kitegeeza nti talent erina byereeta so Kemisera ng'erinnya olwedde tuli debating nawo Kemisera don't see yourself as a failure, you're not a failure. Weebuulirire omanye ensobi z'okoze mu bulamu weetereze nze gwe mulaba abantu gwe kati tekwe boyogera tukuwuliriza nnyo kuba oli kyaliwo okitegeera kati nze kamba buli ekigendo basesa namalako emyaka 3 egyo gye okuva mu 2016 we nawandika ennyimba eza Mary Butter biki awo ndowooza nagula nagula emmotoka naye mba nga nyina abavubuka 6 abantambulirako naye ndowooza 2018 emmotoka ne bagibba abaana bonna ne bagenda naye natuuka time nengamba nti nalina time eno nti kati time eno nyina okuwasa nempasa naye we nawasa kyanyambako nyene nebuulirira kati waliwo abayimbi abamu nti ebintu tubeeko ne program tyogamba nti essaawa eno nyina kuba kino njagala kuba kino bannange wooteebereremu gwe nga ggwe n'olifuna ssente mmeka teri agenda kukubeereramu. Tugenda tandikawo nga tukomyewo tovaawo bino bye batugambye naawe bize mu bulamu bwo obwa bulijjo tubijje ku bayimbi bokka oluusi tukaaba nnyo ate nga tuba tuyina nakibagambye jjo ng'olina emikono olina obwongo olina amagulu trust me there's no shortcut to success okola otya n'okabirira ensi yonna neekuyamba it will not lead you to success tugende tukole katukomewo atovaawo.